Amanye dobozi bamtemse SMX representing straight out SMX Media nebazanyi ba SMX Media subscribers banange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo kubiranga mulaba stories zange zenteeka buli jenteeka bambi ne mugi viewing mwebale nnyo mwebalire ddala natina watana bakwera ngo subscribing abambi kankusabo subscribing on SMX Media tubya ne stories buli lunaku buli sawa story wegira fe tugikolera ne before nga tunagenda mu story afe onako olwalero nina mukwano gwange na YouTube channel akwa yafunye omulimo gumu keeping okubera busy so yangambye waberayo omwala yenna yenga achifeeding ambo asobola okola YouTube stories obanga asobola okubera blog omulungi eva ngobera online ngonako ne ku data akwagala kyogeno okola number yange eri ku screen okugwe just forwardinga ongambe mbugoli willing okubera nga okola obwa blog obanga osobola okola stories ngezo then yasobola okubera nga ku connectinga no obera nga osobola okwasaganya YouTube channel ye kubanga ye kati agenda bera nga ali busy nga tewali wakwasaganya YouTube channel ye omwala ina ali ngo feeling ambo osobola okubera blogger obanga osobola okola stories bulungi ngaze SMX wenchikola osobola okunsindikira message yawo ku number eri ku screen nzija ku forwarding oyo mukyali wange musobola okwera nga mukwatagana kansoke na clarifying amawulire ga muwala wa bakayimbira drama actors gwe basoso okubeera nga bambi babika omanye okuva ku macha ndi mukulwanyisa ekyo ekintu ky'okubika ku macha basose bika Evelyn Lagu nenzija nenkola story nenkutegeeza ekituufu ekiriwo wano kwa SMX Media tuleta mawulire ga maze beranga gakakasibwa fete twagala nyozi views olokwa twagala nyozi views tubika abantu nenga bambi omuwala nancha sala gayo amazima gali nti bambi ye mulwadde oyogula bali ku screen bambi ye mulwadde azanira mbakayimbira drama actors neti bambi tana kubeera nga afa bwaliwo amawulire agasoso okubeera nga saturating nga bambika mbw afudde ne bambi just mulwadde muyi neta nabakubeera nga afa neera bambi kitalonye ekya Ellen Lukoma bambi Ellen Lukoma taatawe onako olwaleero watu wa Lugenzo kuva gulo actually daddy we yafudde onako olweggulo leero nsuubira lwe bamuziise Ellen Lukoma fena tumanyi nnyo muyimbi ate shize actor yakuzanyirako film ne Bobby Wine bagita a call to action subira batu bagita she's an actress atenga muyimbi akuyimbidde nyimba nyingi olinye y'amagye nezisigadde endala naye bambi taata we naye bwato bwe yafudde yagenze mu ngeri efanaganako bwetyo nga bambi ne actor omulalo n'omusajja mumanyi bulungi nnyo face ye bamuyita Matovu Ramadhan Kagwa Matovu Ramadhan Kagwa bamu amawulire ate bagafunye bubi balowoozezza mbu bambi yafudde omanyi waliwo omuntu okubeera kalinga ebifaananyi bye kyangu nnyo gamba naye bambi afiiriddwako bazadde be bombi taata we ne maama we be bafudde si yafudde wabula afiiriddwako maama we ne taata we mawulire gannaku nnyo n'ensonga ya Rema Namakulu okubeera nga bannange omuntu afanga tabadde celebrity omanye abantu abangi mwaganya okubeera ba celebrity naye ne mwerabira negative effects oba ebibi ebiri mu kubeera celebrity gwatasobola kutambulanga woyagala oluusi bambi tonya na motoka tolinye boda tolinye taxi entambula nebeera nzibu bintu bingi nnyo bya affecting aba celebrity naye bambi waliwo ate abantu abasusa okuyingira mu lifestyle y'omuntu oluvannyuma lwa B2C Mr. okufiirwako maama bambi bantu bangi bavaayo okubeera nga ba-attackinga Rema mulabe ku YouTube channels ezimu bannanga onayogera kino onayogera kiri ku Facebook page ye yavaayo n'apostinga maama wa Mr. Lee n'amukungubagiza nga omanyi ku social media kubanga ate babuta postinga yo wadde ne ku social media lwali badde lutalo olulala naye bambi Rema bamu-attackinze Rema bamuvumye bamukoze buli kimu olw'okuba mbuni ate yasobola kubeera nga aziika maama wa Mr. Lee naye ng'abantu bangi tebasobola olw'ensonga ya lockdown olw'ensonga y'entambula n'ebisigadde n'obulwadde obuliwo naye abantu bangi ba-attackinze Rema Namakula nempulira nga nange obwa celebrity bunene waliwo time weetuuka n'ogamba naye abantu bayingidde nnyo mu lifestyle oba mu life ya bulijjo ey'omuntu nga bandisigadde nnyo ku kyakumwagala omuntu olwa music oba olw'ekyo ekimufudde okubeera celebrity walino ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku fe story wejjira we tugikolera ate stories zaffe zibeera nyimpimpi ate stories zaffe zisooka zikonvatinga data waleme kubeera ng'agenda mungi gwabeera alaba story yaffe kusabe bambi osubscribinga no ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates zonna